Ochalaba okwanjula n'embaga. Mukane bali kwiranga mu Club Delta TV tukole twagala nnyo tuli wano ku Mata Shrine e Munyonyo bano abagole bafe abafuse omwami n'omukyala ba Kayongo. Bino mukyala Kayongo. Omubwati. Mwami Kayongo ono ye mukyala wo. Oye mukyala wange. Omubwati. Era banenga munyumye. Webale kusiima. Bannange omugole ategwe nga wayitiridde. Bannange nakyetegekera. Gawuni yakunyumidde mama bo wagijjawa. Bannange nagijja wa Sharita. Yendo yennyini gye wali oyagala. Eyo yennyini. Wali oyagala nnyo okwambala off shoulder. Yes. Obulira otya leero sebo? Ndi musanyufu nnyo okubanga ndi ne Jackie Rose. Nga yeeyita erinnya lyange nga bw'okimanyi. Ng'oli muwadde legally. Mulujjudde. Naye kennyini agudde ku ssakyo. Kwano ki ekikuwanguza omwami wo? Bannange kubeera mugumiikiriza ne kwesiga Katonda n'empisa ennungi. Kuwalavu naye tosiimulanga. Kakati mwakoze scientific wedding experience eno eri etya ssebo yali etyanga mutegedde nti kati baga egenda kukyuka ebeere y'abatono kyali kitya? Twali tumaze olwedde bino bya COVID-19 byagenda okujja nga programu yaffe weeri yali ya last year. Kati twali tetwetaaga gisazaamu kuba twali twetaaga kugenda mu maaso. Tomanyi COVID lwe yajja na lwanaagenda. Kati bw'ogamba nti osazaamu oyongereyo abanga ogenda mu October. Kati wali wayagala dde mukube. Bambi. Kakati expenditure ebadde etya okusinziira ku mbaga bwe yandibadde luli singa twabaddeyo COVID ne kakati ng'eweeri wa wasinze okukolera? Awasinze okunkolera budget yaffe yalinga twali tutudde mu komiti mwe twatula nga tulinga million 10 ku 8. Naye kuno tuspendinze nga million nga 17 ku 15. Sigeza mwasaze. Twasaze nnyo. Kati COVID bwaggwa tuddeyo ku mbaga ziri oba tuadoptinge zino? Nze abagezi mbagamba ababuufu tebagenda mubiri. Basigaleyo. Kubanga olaba naffe abakozeekozeewo kasente tulaba tebiri mu makulu. Buli kimu tukikoze tukitambuddemu. Abantu tuba twagala abantu baffe. Abantu yes tubaagala. Naye oyinza okwetegeka ennyo oluusi ne kye weetegese ne kivaawo programu endala ne ziyingirawo nga bw'omanyi ng'ebya COVID we byajja. Embaga neetabawo katukole kino ekiriwo kiggwe tweyagale. Bannange Fred Kayongo kuva olwaleero nga nfunye erinnya lyo nkusuubiza nja ddikuuma n'ekitiibwa awatali wadde agasagana. Abagole baba wange kati bonna bafise baba bange mbagaliza obufumbo obulungi naye kisingira ddala Mukama gwe basinga okwekwasa kuba yasinga byonna. Obubaka ki bw'oyagala obbagamba abagole? Mbasabira mirembe na buwangazi era webale nnyo mukulu wange kusalawo nga nange bwonsabira mwagala mukulu wange mukyala waffe. Amiina. Besigame ku kisebo? Besigame ku Mukama Katonda mu buli kimu ebisinga bimukoledde. Obuwangazi bw'abazadde be weebuli abaana abalina n'akasente ayinamu. Naye bebi mulina mu 5. Siri omuyito bawaliyo eddala. Lyokka. Bebi oli mu ansa okuwutiza. Mugambe kale ekikuli ku mutima ng'otandika n'ekigambo bebi kwako ne microphone. Mugambe bebi. Bebi kwagala nnyo. Bannange nange nkwagala nnyo. Hello, baby, you're black. Hello, baby, African boy. Hello, baby. I am us. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Bambito fakulaini, bambito fakulaini, bambisikela wawo, bambito fakulaini. Yo si
osibye otya yo nsanze otya onsanze otya yo osibye otya osibye otya onsanze otya onsanze otya bukyobera nange bukyo kikola nange akamotoka bukyo kavuga nange bulidako byosanze yego omukwano gwenterita yego omukwano gweni nani kakaweta yego omulungi gwenterita era nze ndikuberera businga olimberera bwo kati bye ngenze safari bye komera mali bye ngenze safari bwenkubanga opikinga hello Fwana waffe woyimiridde tegeeza mukaalo kana ka Buganda omutanda abantu bonna tebamukuba mugongo naye omutanda singa abanga alina watambula n'asanga abagole adda emabega oba abaviira ekyo kiraga obukulu bw'omukolo guno kyera ssebo olunaku olwaleero lwo bwe bw'omukulu w'omukolo guno kino omutanda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mu Buganda wano asobola okuddako ebbali afumbye Jacklos Kaites tebava basanyuka Bannange bazadde bannaffe tweyanzege mwebale nnyo mwebalire ddala mukuziza mwakuza Mwami Kayongo n'empisa atwagala nga famire era naffe Mwami Kayongo twagala Kaitis erinnya litegeeza kyejo ewaffe kitegeeza kyejo so Mwami Kayongo tukusaba era nga tukwegayirira omwana oyo alimu kyekyo kitonotono naye bwabanga kizze lyerinnya eryo omutwatiranga bulungi nnyo twebaza Kaitesi olw'empisa z'olina omwana oyo alina empisa era nga bwe mukitegeddeko atuwa empisa okusinga byonna era atwalira ddala abazadde special way nga buyunkulaba Kayongo ne muwala wange balamba bamu eddiini njagala mwesiga nnyo Mukama entanda gye mbasibirira njagala nga ssaawa 9 usabe Katonda oba omyane Katonda kyomusaba kyonna ajja kukola ki ajja kikuwa Mukama ajja kugawa njagala mugaggawale kusingawo n'okusinga wa Mukama abawe ssente amannya agange bampita Francis ya Katonda omunyawata mulongoosa Mukama abakuuma
obufumbo obutukuvu tuwezezza emyaka kubanga wambala bubi kati 59 enkoli ku kigo ku Buddu eyo ng'afuddeyo nebaza Mutonzi yakkiriza Fuleeka okumuwa ebirowoozo n'agamba nnaayite boogero n'obufumbo obutukuvu bwataata n'emaama abadde naye aswalaga watuuke wafuna wayo oli kuki n'abalala oli wano ngalaba n'abamu balinaano munakumpaka bagende kusajja endaba kuli ekigo naye kakati mumugolokoseewo mumulabye nene mugolokoke nakyo kifudde nebaza abantu mwenna bayamba Kayongo okweyanjula eri bakulu bannaffe abo tulabye wano mwebalire nnyo nnyo mwebalire ddala saasobola kubeerayo naye nafuna amawulire ekumule naye ekitiibwa omulabe era kutegemu ekitiibwa kyolina mu kwezi emyaka ng'ejjafu ffe tujja tusonyiwa amaanyi gagenzi gakendeera era tugezaako tukwatagana emugoloono wanize kuyita mugoloono ogologolo okuvanga kubeerawo kati emyaka oba 59 awo mukifo ekyo kyesuubi tujjakwogera bingi abantu bano balabiyidde bano benyinirawo baana bange ekimuli kyange mmaze okukinoga ekigambo kyange mmaze okikuwa olugendo lwange ndutuuse wano olusigadde kandutambule naawe ebisenge by'omutima gwange mbiguddewo n'ebisumuluzo bibyo nkuwadde essala y'obulamu bwange sigaddemu kukumagana paka enviiri nga nviiri naye toneefuulira nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga obulamu bwange n'obwonoona newaddeyo kukwagala mu ngeri erematiza newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Sibimanyi ebyo nti oba tekulwana ne mukwano gwange olyanjulira kale ne bwenyiiga nze muli nsonyiwa okyalaba okwanjula n'embaga